ekola ki etutwalira wamu etugatta era omuntu yenna aba ayagala okusaba Allah subhanahu wa ta'ala oba omuntu yenna asabira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okusaba kwaba musabidde kutambulira ddala kubira ddala ku muligo gw'ekiba Nabi sallallahu alayhi wa sallama ne ku basahaba battabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin okutuukira ddala ne ku ffeeno abali e Uganda okusaba okwo fenna kutugatta. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kutunuulira gye twalabye okusiiba n'engeri gye tusiibamu n'okusiiba kwatambula kutya okuviira ddala w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lwe yasenguka n'agenda e Madiina okutuukira ddala olwaleero okusiiba kutusiibamu gyo twakwogeddeko mu bigambo ebifunze era alhamdulillah ne tubeera nga twatuukidde ddala ku kusiiba olwaleero omuntu kwasiiba. Olwaleero insha Allahu ta'ala okusiiba okwo kwennyini kulimu emiteeko kwe tugenda okutandikira. Okusiiba kulina emiteeko ebiri. Waliwo okusiiba okw'obwetteeka asiyamul wajib ne wabeerawo n'okusiiba okw'okyeyagalire siyamu tatawwu'i okusiiba okw'okukyeyagalire. Emiteeko egyo gyombi oba okuteekulula okusiiba kuno kirina makulu ki? Ekisookera ddala mu kuteekulula okusiiba ogamba nti kuno okusiiba kwa tteeka kuno okusiiba kwa kyeyagalire. Ogumu ku migaso gy'okuteekulula okwo kubanga waliwo amateeka agafuga okusiiba okw'etteeka ne wabeerawo n'amateeka agafuga okusiiba okw'ekyeyagalire. Gamba nga ki? Gamba ng'enniya. Mu kusiiba okw'etteeka nga bwe tugenda okukulaba enniya yaakwo olina okuba nga obadde nayo ng'emmambya tennaba kusala. Okwe kusiiba okw'etteeka. Ate okusiiba okwa kyeyagalire enniya yaako esobola n'okutandika nga enjuba emmambya emaze okusala. Okwo kusiiba kwa kyeyagalire. So okuteekulula kuno kukuyamba gwe agenda okusiiba okumanya ogenda kusiiba ki? Bwe kuba kwa tteeka n'omanya nti kuno okusiiba enniya yaako nina okuba nga nabadde nayo ng'emmambya tennaba kusala. Oba kuno okusiiba kugenda kusiiba kwa kyeyagalire enniya yaakwo nsobola okugireeta wadde ng'emmambya esaze kasitawuba nga tonnabaako kewakoze eki kewalidde. Kyekigambo ekisooka. Era okuteekulula kuno kugenda mu maaso nti omuntu oyinza okuba nga wasiibye katugambe omuntu oyinza okuyitibwa ku kijjulo naye nga wasiibye kati olina okutunuulira olabe bwe baba nga bampise ku kijjulo nga ddala oba oli awo kyandiŋŋwanidde okubanga ndya naye oteekwa kumanya nti bwe mbanga nadde nasiibye kusiiba ki okunzikirizibwa oba oli awo okusiiba olukuka nga nabadde nkoze eki nga nabadde nsiibye. Kyakulabirako omuntu wabanga yabadde asiibye okusiiba nga kwa tteeka oyo aba takkirizibwa kusiiba olukuka mu nsiibulukuka yonna okuggyako mwezi ensonga obusiraamu ze bwakola ki ze bwakkiriza. Naye ate okusiiba okwa kyeyagalire nti okwo kwo omuntu akkirizibwa mu ngeri emu oba endala asobola okukkirizibwa okusiiba olukuka. Agamba nga bwe tugambye omuntu bayinza okuba nga baakuyita naye oluusi ne weerabira nti Abdussalaamu yampita owulidde naye ate n'ojjukira nga wakoze eki obudde bwakedde dda wabadde osiibye olina kukubirako ku ssaawa nga 5 tewanga tugenda wa Sheikh Abdussalaamu Kinobe noga Allah pozi yatuyita ng'olaba okugendako oteekeddwa ate okumala okugendayo ate obuleme kubaako koolya ewa mukwano gwo nga Kinobe noga nti kankole ki kansibulukuke. Naye osibuluka mu kusibulukuka ki? Tojja kusibuluka mu kusibuluka okw'etteeka wabula ojja kubanga ate okukkirizibwa oba oli awo okusibulukuka mu kusiiba okwa kyeyagalire. So okusiiba ne kuba nga kulina emiteeko ebiri al-qismu al-wajib wal-qismu at-tatawwu n'okusiiba okwa kyeyagalire. Mu kusiiba okw'etteeka mulimu ki? Okusiiba okw'etteeka mulimu okusiiba nga kuno. Okusooka sawmu Ramadan okusiiba omwezi ogwaki ogwa Ramadan okwo kusiiba kwaki kwa tteeka.
era amateeka getogeddeko waggulu gatambula nakwo. Okusiiba okwokubiri sawmu kafaaraati, okusiiba okw'emitango. Okwo nakwo okusiiba kwaki? Kwa tteeka. Okusiiba okw'emitango mulimu okusiiba kwa mitango giringa esatu. Mulimu kafaaratul yamin, omuntu abanga omutango gwaliko gwa kumenyawo kulayira, kuyalayira mu bukyamu oba mu butuufu naye n'ayagala okukola ekyennyume kyakwo. Tutegeragana. Omuntu senga aba alayidde n'ayagala okukola ate ekyennyume ky'okulayira kuli kye yakola, obusiraamu bumugamba nti okumenyawo okulayira kuli olina okusiiba ennaku mmeka? 3. Owulidde? Kaakati omuntu okumenyawo okulayira kuli kwe yasooka asobole okukkirizibwa okukola ekyo kye yali alayiriddeko obutakola, alina okuliwa oba okutanga ng'asiiba ennaku 3, ekyo tuyita kafaaratu yamin. Mulimu kafaaratu dhihar, okwo nakwo kuliwa oba mutango nga mulimu omuntu senga tugambe busiraamu bwatugaana okuyita bakyala baffe, bamaama baffe, naye omusajja senga ayita mukyala we, senga afaananyiriza mukyala we n'amufaananyiriza nnyina, kitegeeza nti omusajja oyo aba amaze okwezizaako omukyala oyo. Musajja senga agamba nti gwe kati nkulabanga maama wange, gwe olinga nnyabo. Okitegedde? Shekhe, kino ng'akirese mu bulungi oba mu bubi, kitegeeza mu mukwano ti bannange olinga maama wange, oba mu kunyiiganaga nti mukazi gwe nzera kati nkulabanga maama wange, tikyasobola kubeera naawe. Olw'obunene bwakyo okukireeta mu bulungi ne mu bubi byombi byaggalwa. Kyonna kyagaanibwa. Kaakati okwefaanaanyiriza okwo mukyala wo n'omufaanaanyiriza nnyoko, maama wo, kitegeeza oba omufudde oba omweziyizaako. Naye senga omusajja oyo ayagala ate okuddayo baddeyo mu bufumbo bwabwe bakole ebyabafumbo bye bakola n'omukyala oyo ate gwe yayogerako ekigambo kiri, obusiraamu bumugamba nti omusajja oyo aba alina okutanga, n'omutango gwawa siyaamu shaharaini mutatabi'aini, naye aba alina okusiiba emyezi 2 egy'omuddiringanwa okuggyawo kiri. So newankubadde tuli mu Ramadan, abasajja tuteekeddwa okwegendereza ennyo, kubanga oluusi tutera okwogera ebigambo ebyo nnyo. Mukyalawo n'omufaananyiza nnyoko oba mu busungu. Olidde waliwo ebintu mu busiraamu omuntu byetateekeddwa kubanga byangu okuyita ku lulimi lwo. Gamba nga ki? Ng'ekyo newankubadde onyiize, leka kutunulira kugamba mukyalawo nti era gwe kati olwaleero, okuva olwaleero gwe nkulabanga maama wange. Senga okyogera omukyala oyo nekigambo ekyo n'okyogera, kitegeeza omukyala oyo oba omuwaze okumweziyizaako. Senga oba oyagala okumuddira ate nga bumanya abantu bapakuka n'ebigambo ate mu kaseera kati baagala ate okukola ekyennyume kyabyo, obusiraamu bukugamba nti olina okusiiba emyezi 2 egy'omuddiringanwa. Kati nakwo okusiiba kwa tteeka, kubanga kwa mu kusiiba kuno kwe tugambye kutuyita sawmul kafaaraati, okusiiba okw'emitango. Oba okusiiba okwokusatu kafaaratu aljimaa'i fi nahaari Ramadan liman lazimahu sawm, omuntu okusiiba okw'okutanga eri oyo omusajja eyagenda ne mukyala mu nsonga zaabwe ez'obufumbo mu musana ogwa Ramadani oba mu mwezi ogwa Ramadani, ng'ate ateekeddwa okubeera mu bakola ki? Mu basiiba. Kitegerekeka? Kaga musajja senga aba agenze eri mukyala we ne bakola ensonga ez'obufumbo ng'ate mwezi gwa Ramadani ate nga misana ate nga ateekeddwa okubeeramu abo abakola ki? Abasiiba. Obusiraamu oyo naye bumukakatako bamulagira bw'abanga waliwo ebintu ebirala bimuli naye mulimu okusiiba. Bw'abanga asazeewo okutwala kyakusiiba aba ateekeddwa okubanga asiiba emyezi emeka? Emyezi 2 egy'omuddiringanwa. Ekyo kirimu sawmu al-kafaaraati, okusiiba okw'emitango. Okwo nakwo okusiiba kwa tteeka. Bino bifaananyi bya kusiiba kwa tteeka bitubaddeko. Tugambe mulimu sawmu Ramadan, sawmu al-kafaaraati, okusiiba Ramadan, okusiiba okw'emitango, wa sawmu an-nudhur oba sawmu an-nadhir, okusiiba okw'okweyama. Kunoza okuyita kweyama. Okweyama kiki?
okweyama omuntu katugambe kwe kugamba nti Allah senga anampa ekintu gundi nja kusiibayo ennaku 2 nja kusiibayo ennaku 7 senga for example oli ayinza okubanga mwana wasome naga nti senga mpita ebigezo nja kusiibayo ennaku 3 okwo kusiiba kuba kwaki kwatteeka senga Allah aba akukoledde ekyo Allah senga anansaasira mukyala wange n'asumulukuka bulungi ndisiibayo ewiiki omukyala senga asumuluka bulungi nga bwe wasaba okusiiba okwo kubeera ku kakaseeko kubanga wekibana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man nadhara an yuti Allah falyuti'hu yenna oyo eyeyama okusinza Allah subhanahu wa ta'ala okumugondera mu ibada yonna okusiiba okukiyama kirungi abeere nga akikola. In this case tuli mu kusiiba senga omuntu abeera amaliridde kukola ki nga yeyamye kyakusiiba. Kati okusiiba okw'ebiti ebyo ebisatu kwokwe tuyita okusiiba okw'etteeka. Era omuntu wabanga agenda kusiiba muemu kwezi ensiiba 3 yoyo gwe tugambye yateekeddwa okubanga enniya y'okusiiba okwo ateekeddwa okubanga agirina qabla tulu'i al-fajri nga emmambya tennaba kusala. Amma al-qismu athani ate omuteeko ogwokubiri nga bwe twagambye nti al-qismu al-wajib wal-qismu at-tatawwu' okusiiba okw'etteeka n'okusiiba okw'ekyeyagalire. Okusiiba okusigaddewo kusiiba kwa kyeyagalire mpazi nga sinabagenda kwa kyeyagalire kubanga twayogadde ku Ramadani naye wa qadaa'u Ramadani n'okusiiba okwokuliwa ennaku ziwalya muki mu mwezi ogwa Ramadani min qismu al-wajibu ekyo nakyo kigwa mu kusiiba okw'etteeka. Simanyi oba tukitegedde bulungi. Okusiiba omuntu senga aba yalya mu Ramadani n'alyamu ennaku 3 nnya 5 oba wiiki ennaku 7 kati okusiiba okwo okwokuliwa nakwo kugwa mu kusiiba okw'etteeka kubanga okwo oteekeddwa okubanga okusiiba. Amma al-qismu athani omuteeko ogwokubiri wa huwa al-qismu at-tatawwu' okusiiba okw'ekyeyagalire memuli oba oli awo okusiiba okusigadde omwo mulimu siyamu 3 ayyam fi kulli shahr okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi wa hiya ayyamul bidh ezo ennaku zituyita ennaku enjeru oba okusiiba al-ithnain wal khamis olw'ebbalaza n'olwokuna okunako kusiiba kwa kyeyagalire. As-sittatu min shawwal okusiiba ennaku 6 mu mwezi ogwa shawwali muzimanyi ng'ennaku ez'abawalimu zituyita sittati abamu tera okuziteeka ku ffe abawalimu nti zaku z'abawalimu so nga ate ennaku zonna z'abasiraamu bonna. Okusiiba ashura twakyogeddeko lwajjo okusiiba yawmu arafa n'okusiiba okulala okusigaddewo kuba kusiiba okugwa mu kise oba mu kesimu eno oba muteeko guno ogwokubiri era nga omuntu okusiiba okwo okwokukubiri okwakyeyagalire nga bwe twagambye nti okwokwo omuntu asobola okuleeta enniya yaakwo walaw ba'da tulu'i al-fajri newankubadde ng'emmambya eba esaze oyo omuntu aba akkirizibwa okugenda mu maaso aba asobola okutandikirawo okusiiba kwe kasitaaba ng'abadde tannabaako kyeyalidde okuva emmambya bye yasaze. Obudde nga buno omuntu nga tolinako ewaalidde tolinako ewanywedde n'ogamba nti kansiibe ozimu ku ezo luyinza okuba nga lunaku lubabbalaza luyinza okuba nga lwakuna luyinza okuba nga lugwa mu nnaku njeru oba ziri endala zetwogeddeko omuntu okkirizibwa okubanga okola ki okubanga osiiba ng'otandikira awo. N'olw'ensonga eyo gy'emiteeko ebiri gyegiri mu kusiiba era kuno okusiiba kutugendako insha Allahu ta'ala okwa Ramadan okwokwo kujja kugwa mu kusiiba okw'etteeka ng'era enniya yaakwo omuntu oteekeddwa okubanga ogireeta qabla tulu'i al-fajri ng'emmambya tennaba kusala. Ekyokubiri nti olw'okuba kusiiba kwa tteeka omuntu oteekwa okubanga olina enniya yaakwo enzijuvu gy'oteekeddwa okubanga osiiba nakwo. Ekyokusatu nti okusiiba okwo omuntu tokkirizibwa kusiibulukuka mu musana gwakwo okuggyako olw'obuzibu. Tokkirizibwa kulya tokkirizibwa kunywa yadde okusiibuluka mu ngeri yonna endala okuggyako nga waliwo embeera etemereka.
so muganda wange kwe kwawula oba kwe kutekulula okwokukola ki okwokusiiba. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Waliwo wano mukyala Shamimu abuuza nti sheekhe nsiiba naye nina ekizibu mpuliriza nnyo musiki byensiiba bituuka oba nedda. Tusooke tuddemu ekyo. Awuliriza musiki mu kusiiba byosiiba bituuka naye nga bikendeevu. Byosiiba bikola ki? Bituuka naye nga biki? Nga bikendeevu. Kati olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaliriza etteeka liri litwasomako Surat al-Baqara aya 183, olw'okuba Allah yakomekkereza etteeka eryo ng'agamba ti la'allakum tattaqun, ekibasiibya musobole okufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bw'okakasa nti music tali mu ebyo ebiri mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo kiraga nti okusiiba kuno kw'obadde osiiba empeera z'okufunamu ntono, kubanga okusiiba kulina okujja kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, ila ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda, kubeerenga kutuusa kwebyo Allah byayagala era byasiima. N'ensonga gwe muganda wange oba mwannyinaze ogamba nti osiiba nga towuliza music, ebyo bikontana. So tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo kyokuliza music okusiiba kwe kutuuka naye nga kukende. Yali omwezi gwa Ramadhaani gwonna naye ng'ate kati embeera gy'alimu esiiba. Abaffe nsobola okuliwanga njosaamu okutuusa lwe zinaggwayo 30 oba ngusiibanga mwezi siyosaamu? Omuntu okkirizibwa okusiiba nga oyosaamu, era nga bwokkirizibwa okusiiba omulundi ogumu. Kiba kirungi nnyo kubanga abamanyi batera omuntu ayinza okwagala okusiiba nga tugambe nga ayinza okuba nga ayina ennaku zaaliwa, omuntu n'agamba nti nga bwe nina ennaku zendiwa mu Ramadhaani nja kuzisiibanga mu nnaku ate endala ezisiibibwa. Kati ng'olwebbalaza nja kulusiiba naye nga nsiiba ziri zenalya, n'olwokuna nga nsiiba luli zenalya. Kwegamba okkirizibwa n'obwenkubadde ng'osazeewo kusiibira mwezi ennaku endala. Kati so omuntu akkirizibwa era okusiiba okukkirizibwa kasita oba nga oliwa mwezi ennaku zewalya mu mwezi ogwa Ramadhaani. Sheekhe, ate omuntu nga kino kijze ku kiri kiwayogedde ekya mami omuntu nga mukyala we erinnya yamuwalya mami ye Muhammadi Ennateeta abuuza nti nze mukyala wange namuwa liringa linnya mami anampita dadi, olwo ye akola atya? Yakkirizibwa? Tokkirizibwa mukyala wo kumuyita maama wo. Mumanya enkuyanja agali mu nsi eno, lwaki olondawo eryo? Tokkirizibwa mukyala wo kumuyita maama wo, tomuyita linnya lya mami, tomuyita linnya lyani? Lya dadi. Tomuyita dadi. Salamu alaikum. Sheekhe, bagamba nti okwetema ennaziri tekukkirizibwa. Kati bw'osiiba nga weetemye kikkirizibwa? Zainabu, okwetema ennaziri tetugamba nti tekukkirizibwa, kukkirizibwa, naye ng'oba oli awo si kyandibadde kiki ekirungi. Lwaki bakyogera batyo? Omukegamba lwaki abantu bagamba nti kyandibadde kirungi kwetema nnaziri? Olw'okubanga omuntu aba alabanga bw'ataagambe Allah nti Allah bw'onompa kino nga nsiiba, abanga ateesiga Allah nti tajja kimukolera. So nga kyandibadde ekirungi muntu kugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ampadde ekyengera gundi kankoleyo omulimu gwakyeyagalize nga sigwa naziri, sikwetema naziri. Naye okwetema naziri kukkirizibwa. Ogambe nti nga bwe tugambye nti Allah bw'anansobozesa ennyumba yange n'engimala nja kusiibayo ennaku 7. Naye ekyalibadde kirungi ki? Kusaba Allah akusobozesa ennyumba ogikole ki? Ogizimbe. Bw'omala okugizimba ennyumba yo neggwa, kati awo kola ibada zonna eziri mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okitegedde? Naye okuba kusiiba kumwebaza nakyo osobola okukikola ki? Nakyo osobola okukikola. Kwegamba ekyo kyekiri ensonga kyamu bagamba ti naziri oba oli awo si nnungi kubanga erimu okulaganga bw'onooba Allah tosoose muga nti nja kukola kino ng'ompadde kino ng'olinga agamba nti Allah tajja kukikola ki? Tajja kukikuwa.
barakallahu fikum sa Allah subhanahu wa ta'ala atugasine ebigambo ebyo fa in kana sawaban fa min Allah bibanga badde bitufu ebi Allah subhanahu wa ta'ala yabinsobeseza okubanga mbyogera bwembanga bibaddemu ensobi fa minni ebyo ensobi zange ng'omuntu subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange bwe ntubwe kusibudde nsigadde nzal haja abdussalam alikino